ne Bujingo alimu n'omuze gw'obusezi kubanga omusezi yekka yasanyukira omulambo Makula ayinayo omulenzi era n'omulenzi emabegakaawe yavaayo n'abaako byayogera nti baabeeranga ku luumu ki emu naabanga abyerabidde naye dankani mubulamu bwese mumanyi lugatukula obaako nebyogenda okyusakyusa kati musajja wa kalono gyakomye okugenda ng'akula olwainegera byakyusakyusa kuba biri ayinza okuba nga byogera lwakavubuka nga tamanyi nti oba oli awo alifuna ne ku ssente omanyi mufuna ssente okyuka era kino twanaafuna ssente ayinza okuba mukyala we naye mu byonna pasita Bujingo kyewakoze kirungi okusonyiwa famire yo nze simanyi oba yali yakukola ki nange kyenabuuza nze sikimanyi kyeyali yakukola naye kyeyali yakukola kyonna obanga twali n'omu yakkase n'osonyiwa famire yo n'abaana bo kiwakoze kirungi naye nsuubire mu bbanga lya myaka nga5 mu maaso Mukama ng'akuwadde obulamu togenda kuddamu kugoba famire yeeno kubanga buli lwabera bya myaka 5 kwesatu abantu gababeera akyusa ekyokubiri njagala bannaddiini bonna oba buli muntu yenna dankani weegerezanga nnyo okwogera ekintu kuba olweyogera ekintu ekifuma bwe kiti kuba tekigenda kuddayo abaana ba pasita ono bakulu yadde nti bo abaana balina mutawaana eri taata waabwe naye omwana lumu agenda kuba akutte essimu nga atambuza bw'ati alaye pasita Bujingo ng'agamba nti najjanjaba omukazi nga talina pampa emutuuka nga yesiba baby show yalwala ekikulukuto simanyi omwana oyo obudde obwo anaaba akyajjukira pasita nti yamusonyi era pasita kyenyinza okuganga egyoyina ssente datono oba alina gye bamuteeka omupayisa okugeraga nti bamugyeyo bamuyiwe kati ekyasoboka awo gagenda kumuwa mu myaka 5 egy'omu maaso kozi kyagenda okukola abaana bano bagana nnyo essimu zino kubanga pasita ebigambo ebiwafulumya ebimu abaana bagenda okubiraba era bigenda kubanyiga nnyo ku mutima gwabwe omanyi mu bulamu bw'enseero ddankaninze nga nti baba mabisinga nti yafuba olusinga ndi bulungi basinga nasoma nannyo kumbe newo bino biteekeddwa okoze enteekateeka zange nazaaliwo eziti naye olwokuba nyina mukiri maama wange yafa nembeerawo nga mbonaabona kati abaana bano mukulu wange agamba nti basalawo osaidi ogenda ne maama waabwe era ddankani wetegereza ennamba esinga yonna abaana bonna babeera ne bamaama yatukikkirize tife abasajja obuvunanyizibwa waffe butini nnyo nze ddankani ku wiikendi mukyalo yagala nadekera omwana nga balina emikulu olunaku olwo tumanyi kyasiiba wakamu olunaku olwo so kati saagala muntu yenna anenya abaana bano mbasalawo saidi ogera ne maama waabwe wano fena ngaetula mugota ayina omwana olabye ku mwana wani ng'azuuze naye olunaku lulamba ndabye ku ddaasi ng'alese wano ababiri bagenda kumerawo essaawa ezi tasobola kuzibya nabo anti abaana otambula nabo neyegomba kitoyi wali naye ye maama afuna engeri gyamukwasaganyamu so kati abaana ogera ne maama ogusi musango naye mu byonna pasita Bujingo gwe omusajja wa Katonda toyina nsonga lwaki okugamba wali tutayagala na famire yo nze ensonga sigirabawo n'ogamba nti mbasonyiye kibaali bakola kyonna kyakikulu naye nja kusaba Katonda eyakuwa amagezi ogwanga osobola okubuulira enjiri ebigambo byotobiya bibeerewo ebbanga n'ebbanga ate mune pasita Bujingo oyo omulaba ategeera bulungi nnyo kuba okumanya ategeera kuza kola satimini n'agamba ti alabye abantu bonna boogedde ku bisiyaga alinze Bobi Wine abyogereko nga naye akimanyi nti ono era nakatuli akantu ako naye ekitegeeza bulijjo ategeera ng'atubuza mubuzaabuza abadde alinze n'empologoma yeyogera nayo evemu ku kigambo ati buzibu twogera ku bino oba tubikulaakulanya ate buzibu busaana kubyogerako nze nze nakyo tebina naye nze maama n'abaana kirungi tukwazina okukwatagana nga famire nja kusaba Mukama abatambulizaamu nga famire buli kibiina ekisobola okujja mu famire yammwe okuba tatanganya okay mukulu mawa ensonga za pasita Bujingo kubanga yavuddeyo n'agamba nti asonyiye abaana simanyi oba baali bakoze naye nti amusonyiye era ayagala okubala ensonga za pasita Bujingo nno zinkoze bubi nnyo
okubanga wezikomeddewo mu ddiiro wano tuzogereko ate ng'oli mukubiriza wa program kubanga luli wali muteesa era nga twogera Bujingo obwo naye nga Bujingo oyo ng'olinga alaga nti Bujingo yakola ekiri ku mutima gwe ekimusanyusa n'olwaliro engeri gy'oli mukubiriza wa program ensonga eno eya Bujingo nze ngenda giteesaako naye nga kyandinyambye bulungi nnyo naawe n'ogiteesaako kubanga bululi wagamba Bujingo mutuufu nnyo naye Bujingo aleme kubuzaabuza ggwanga kubanga abaana talina kyabakola omuntu gw'alina okwetondera ye mukyala we Makula ani Teddy gw'alina okwetondera kubanga ebikolo byonna byeyakola yabikola ku Teddy era abaana ne bamunyiigira olwa maama waabwe taata waabwe okola ki okuyisa bw'atyo maama waabwe so nze gye ndowooza mwami Bujingo nga talinakola birala byonna bigenda mu maaso ensonga mutenda aveeyo yetondera ani mukyala we Teddy gwe yalangira buli kimu Teddy gwe yalangira ebikulukuto Teddy gwe yalangira obutatege Teddy gwe yalangira buli kimu gwalina okuvaayo ne bakola ki ne yeetondera kubanga n'abaana okunyiigira Bujingo bamunyiigira olw'okuba Bujingo ayisiza buli ki maama waabwe era nabo ne bakola ki ne bamunyiiga abamunyiigira abamu nikyo ndowooza ave mu kubuzaabuza aleme okugamba nti ate neetondedde abaana tena kyabakola oba lukujjukujju yagala kwetondera Teddy era ndowooza kyobola mbadegeri naawe wanteeza ku nsonga eyo alabika ayinamu kyatanayagala kwatula bulungi naye nga amazima amatuufu alina kwetondera Teddy kubanga Teddy gwe yasobya Teddy abaana ne bamunyigirako ate Teddy nga yabeera n'abaana Teddy n'abonyabonya Teddy n'amutambuza mpaka mu makooti nga sente ziwaga Pastor Bujingo Pastor Bujingo n'atambula ne Teddy mpaka mu makooti emisango mujjukira nga gitambula bwembanga mujjukira emisango egyo gyatambula omwavu tasinga musango Teddy mukazi watu ne bamubonyabonya ne bamwongerayo n'atuuka n'okugamba lwaki weesiba ku muntu z'empeta nsazeewo tukisazeemu kakati Bujingo ebintu ebyo byonna bye yajja akola tutera okyogerako wano mu Emboozi Mu Kati ti omuntu oba okola ekintu lowooza ekinaavaamu mu maaso eyo naye bw'otolowooza ku kigenda kuvaamu byebizibu byofuna ng'ebyani bya Bujingo naye ate nga ganguye dankati abali ku lusegere lwa Bujingo bagamba bwe bati kubanga Bujingo bamuwandiiseeko peegi namba Bujingo abadde yafuna ebizibu gye yalaga ne mukazi wono gwabadde asuusuuta ennyo era ebiseera ebisinga abadde atambuza enjiri emabegakaawo ng'agitambuliza mu kuwaana mukazi okitegedde naye mukazi ono nti yatuuse ekiseera nga ne wali walina okutuula ku kituuti takyatuulawo anti twawulyako nga bagamba nti Pastor Bujingo yasalayo omwana ne batuuka walina okubeera oba bayitawo bakita batya simanyi naye ng'alina wali okutuula ku kituuti nga takyabeerawo ng'emirimu gimumazeewo abeera waka kati ayibintalabika ali mu bibye kati Teddy gundi Bujingo naye neyebuuza nti omukyalo ono atalabika ali luddawa kakati ekyo kyokka nekiruma Bujingo bwe yamala omanyi Bujingo abadde ayagala okulerayo ku mwana omulala naye kimanyi nti emyaka tugenda mu 3 gisuse gizoba gisuse nga teri wadde omuntu okwegogogamba nti oba bannemundeetereyo ku kayembe ndye oba nfunyeyo ku kanankani omukyalo ono omupya kakati ebyo byonna n'abirowooza kati agenda birowooza emyaka egy'etaano gyemulaba abadde ng'agenda alowooza ba yali amanyi nti okenfunye lino lyanaggwala osanga linankubirawo omwana ow'ekikulu nange ndabeko ebyo nayo bizibu birumaani biruma Bujingo ate agenda olaba abaana be yazaala balina okulerako oba balina okunyumya nabo bali eriwa ewa Teddy kwe kusalawo yetondera abaana naye nga Bujingo ebizibu byalina bingi nnyo nnyo era ddanga njagala onoba ofunya akadde oguleko ku lupapula lw'amawulire olabe sitoole Bujingo abamuliraanye ku lusegere be bamwogerako n'ebizibu byakola ki byayolekedde byafunye kukyafunaani kukyafuna Makula ti Makula yasooka n'alowooza nti agenda kubeera mu mirembe emiyitirivu naye agenda olaba nga ate Makula gwafunye gwe yali alina okugamba nti nja kuteesa naye nja mulabanga enjiri yangibuulire ng'ali wali mulabeko Makula yatuuka ekiseera nga takyalabika mu kanisa ekkanisa akola ki ate waliwo n'agayitingana emabegako awo mbu Makula alinayo omulenzi wakiwuyako oba tewakiwugamba mbu Matiya Makula alinayo omulenzi era n'omulenzi emabegako awo yavaayo
n'abaako byayogera nti babeeranga ku luumu ki emu n'ate yabuzabuzaamu abo namuyira ate awaana ne Bujingo simanyi Bujingo n'amuyamba n'amuwa ssente n'ava mu nnyumba n'agenda mundala kati Bujingo yayingirira omukazi gwe bayita Makula kati ndowooza agenza okulaba ebyafaayo bye n'alaba ebizibu byenvuddewe agenda olaba teri wadde ogamba nti banne enjoka zinnuma teri wadde ogamba nti ndeetera kayembe omanyi abakazi abafunye embuto batandika okwoyayoya Makula tayoyanga wadde enseenene Makula tayoyanga wadde ki enseenene wadde katunkuma kati Bujingo ndowooza natunatula n'agamba bannange wajendaga n'agamba abaana benna be bali n'agamba kanetondere abaana bange naye ekintu ekikulu kyalina okukola nze mpuuzika ngamba nti Bujingo wetondere Makula kuba Makula gwe wasobya era Makula ajja gamba abaana nti taata wammwe yeetonze kubanga abaana banyiigirako maama waabwe tebanyiigiranga ani Bujingo naye Bujingo bewayisa abaana mukazi wo omutudde mu makooti omutudde buwamu wuyo kajjansi simayo era twakyogerawo Luganda naye anaagusinga ogwo yo bagwaggwerawa nambe munooza amanyi tegwaggwera era yawunzika mukazi watwali awo mu kwewuuba tewali kyagenda mu maaso naye nga bw'aba akomyewo njagala akomerewo ddala ate era kiwa abasajja ekyokulabirako ti bw'oba ofunyeeyo bino ebyana ebinyirira eby'omulembe guno tetugwanyi ffenna tubifuna naye lowooza ate oli eyakusanga kuba Bujingo oyo yali ku Nairo Theatre nomanyiwo Bujingo oyo yali ku Nairo Theatre nga mukubi wa gita naye lowooza ku muntu oyo gw'ovudde naye emabega eyo bwe mubadde abasajja ffenna tufuna abakazi abalala ekyo kiri obvious oli n'agamba nti kati nze munnaye nzadde mu America nga tolina kyamukolera nga ow'emityana oli naga nzadde mu America naye nakayite kali olina okukamanya kali akazaala Jolamu nako tukerabira ogandi oba ekwatayo kuki gasente abantu betyo olina okukola ekegera muganda wange sogera kugwe nze njogera abantu abazaala abaana n'agamba nti kati nze kenzadde mu Nabatanzi oba kenzadde mu ani ono Mukaseruga kusaasira abalala alina kusuula eri ekyo tekikola sigala abantu bo ng'otambula nabo kubanga bebakubeererawo mu mbeera ng'okyali mpale mbaaya nambemu ensonga za Pastor Bujingo zitambula Pastor Bujingo yasomye muwala bawala be ne mutabani we era ensonga zonna zitambudde weekend ensonga eno giraba oti dankani omuntu yenna asonyiwa aba alina kye baamukola okusonyiwa sirabangako omuntu abba nkoko ya muntu omuntu oyo olumu ne bamutwala ku kooti oba ku poliisi n'avaayo n'agamba beyabbako enkoko nti mbasonyiwa kakati oyo Bujingo bwatu bwe yakoze era kye yakoze kyabwewussa nnyo omanya ebigambo bya Bujingo ono bikyukakyuka ate era tabinywererako olunaku lumu yagenda n'agamba yeewuunya nnyo pasita ateeka omukyala ku mpeta ateekako omukyala empeta n'afuna n'empeta ey'okubiri ng'oli bwe yateekako empeta era akyali mulamu yali ayogera ku Kiganda by that time Kiganda nga buli mukyala oli bwe yakwata ne capati naweesa omuzimbabwe munnange pasita Bujingo yabyogera ng'enjiri yeetambula bulungi yamaliriza naye akikoze nga bwe yateekako empeta waali mulamu n'agiteeka ne ku mulamu nkulaga okulya ebigambo olunaku mu yali mu kyaki n'agamba tinowulira abantu abagamba omuyaga oli muyaga talina kyasobola kugamba ggwanga bwe yabadde ennaku zino ayogera yagambye ti Museveni akyogeddeko sipiika akyogeddeko tulinze Bobi Wine akyogereko ate oli gwe yagamba nti omuyaga talina kyagamba ggwanga kati yategedde eggulu kati ebigambo ebyo tabinywererako omuntu pasita osobola tusuubira pasita asobola okusonyiwa bw'ovaayo n'otandika okulangira mukazi omulujjudde n'omuvuma n'ebitayogereka maama w'abaana bo oba oswadde nnyo olwaleero Bujingo nze nabadde nsuubira nakwetondera mukyala we kuba abaana ba Bujingo tebamulumbangako bo baalingawo ku lwa maama waabwe naye Bujingo ne yeekangabiriza era kino kyakola kujoga kwekangabiriza butayagala kukkiriza nti yaswala okiwulira nabadde mpulira omusajja oyo nga kanso wa Mary afudde yagambye nti nali mu kooti bipasita bino 10 eby'omu Kampala nga byekuŋŋaanyiza bimpawaabire nga ne kanso gwe bikulembezayo wa Mary akyassa ng'ayogera ku Kanani
n'agamba n'awalika bayibuli n'ambuuza kiki ekyo ne mugamba sisobola kukyogera okujjako nga maze girabamu era omulamuzi yagira nyaawo ng'aseka era nalabe Bujingo alimu n'omuze gw'obusezi kubanga omusezi yekka yasanyukira omulambo kuba omuntu ng'amaze okufa gwe nodde omuteekako enjiri mu kyaki natunuulidde Bujingo oyo nentunula entegeerayo n'embula ku muntu obamaanyi nga Bujingo ng'era wenyumiriza mulwe bakuwawaabira ng'oyokyeza bayibuli era nga wenyumiriza nti kansa yali akulembedde abakuwawaabira mufu kaakati we natunuulidde Bujingo na bino byakinaguseemu abaana abasonyi bamukolaki Bujingo yasobya mukyala we teyakoma kusobya mukyala we n'aswaza amakanisa gonna n'aswaza abasumba n'aswaza abakyala n'aswaza bannakazadde alina nakwetondera ggwanga ddamba kuba buli muntu yatuula naye lwakuba bano Babujingo bwe baba bakola ebikolobero byabwe balinayo be bawaana be basuusuuta be bakulembesa kibabeerera ekijingi abantu obutabalumba nnyo kubanga bamala okuvuma abantu n'amala okutyoboola abayimbi okitegeera naye yayumba pasita Bugembe naganze nayitibwa kukola bwentyo era nze nyina amafuta nkisabira mmanyi n'okungirija nkihandolinga mukuba bangi mbajjo bakoze eki balokose naye yamulumba nnyo yamaliriza naye abikola ku Kanani yoyo Bujingo omutuufu tanywerera ku kigambo kye kati pasita yenna bayibuli egamba obuguma tobuguma onyogoga tonyogoga nange ndikusasema okuva mu kamwa kange bino Bujingo byatandise okulaba amaanyi ga Katonda bitandise omulagako olese wali mukyalawo eyakubeererawo mu mbeera embi yonna mwina n'abaana olese omukyala gwotandise n'okusuutasuuta mukumbye ku butuuti mukoze mutya okola ebintu ebitali munsa Bujingo watera kyabuulira njiri abadde yewaanira mukyala we okiwulira abadde yewaanira mukyala we webakumba we badde eno webakumba we badde eri webakumba we badde eri nakuzina boolingo okiwulira era nze Bujingo simujjako hadithi yonna ekwatagana ku Katonda sigimujjako era simubuuza kintu kyonna kikwatagana nti pasito omutuufu yalikoza ta sikikola nze Bujingo mulaba oba mulabanga ki naye mulabanga omuntu ali awo omanyi omuntu abuzaabuza mufumbira yamuyitaani confusion mongers yefuula kino neyefuula kino neyefuula kiri neyefuula kiri nze Bujingo siina hadithi yemujjako kubanga hadithi yalagirwa okugijja ku bantu abamanyi bokka Bujingo abuliramu ddala olina kyoyogedde nenfumiitirizaamu neŋŋamba nti kyaka kituufu mukulu pasita Bujingo ono bw'ogenda nnyo enjiriza omanyi nze sijja balimba y'omu ku bapasita bembadde mpuuliriza naye kiyinza okuga nti pasita abadde yava ku mulamuka olw'omukazi kyemwaga nti eddogo tuligobe mu kanisa nti endiga zizo zibuulira oli mukuwaana makula simanyi wakulagana endiga gwe zikyalanga kyokulabirako omaze n'omukyala emyaka 5 naye okyalaga bali nti nze kyenakola kituufu so nina kyembadde nga nti pasita Bujingo alabika obufumbo bwe ne makula bumulemerera ompulira obufumbo bwa pasita Bujingo ne makula bulabika bulimu ebituli ennaku zino nga bwe bitambula sinakini nga makula yalema okwesonyiwa pasita Bujingo byamusangana okitegeera nti saawa zino Bujingo atuuse naye bakewo kyabugazi n'agamba naye mukyala wange Teddy yalina bingi byasinga makulu saawa zino okwetondera abaana ayinza okuba kabadde kakodi atandika okulaba ku baana era nkyamujja mumusanga alina watudde ne mukyala we Teddy awusanga nze okulaba ku baana golowooza si kituufu ekyo akansoke ekituufu ekiriwo kati kankubuulire omanyi nambe mwali nakyayogedde ate nekinkomyawo nti olaba amagoba g'okwokya bayibuli yagyokya agirinnyamu okwokya bayibuli amagoba g'okwokya bayibuli byebino Bujingo byatandise okukola ki okukungula kubanga kankubuulire omuntu yenna nga mukkiriza ne bw'obanga togenda nnyo muzikiti naye ate ekitabo kye bayita ekya Katonda ku Quran giwe ekitiibwa
toyinza sanga ne woba musiraamu toyinza sanga bayibuli n'okola ki n'ogyokya nze nsinza Kurani oba nsoma Kurani kati ebibala by'okwokya bayibuli okulinnya mu bayibuli bye byatandise ono byagambye n'atandika n'okulangira abafu n'atandika n'okwogera ebitakwatagana Bujingo oyo yalumbako n'abakati wano mu biseera ebyo n'agamba butuule eyo obusajja ne bwogera ne point ze twali tumugamba atandise okukola ki oziraba kuba ffe twamugamba nti akola nsobi otegere n'agula alina abantu be yagula awo abamu mubamanyi nga bagenda bawaanawaana ne batandika n'obuuma oli omukazi abantu aboogera ku social media ne foloba wano twogera kituufu yatunyigira buki munyigizi naye ebibala byatandise okukola ki okungula Bujingo kyakola okwokya bayibuli ate kigenda mutuusa wala nnyo kati bitandise. Okay, David Ko obaka na kakodyo ko kuyita abaana ayagala kuddira mukyala we ate Bujingo enaku ziyakyusa enjiri owegendeza nnyo ebintu byakola kati yaddira enjiri y'omugenzi pastor kati tyakolera ddala omugenzi yigabe yakolanga mu kyaki ye kati ono yabikola kyaza bayimbi kuleta babujulizawo pastors nali nnyo enjaga pastors embadde mu mbeera mbi era ewansabira chapati nezitandika okutambula kati mwami Bujingo byakolya ddala naye kino kiyakoze nze nyina kintu kyanebuuza ku Bujingo kuba abantu abeera mu kyaki abawuse kuba neewuunya omuntu okuba otegeera obwongo obukola bulungi nnyo n'oyimirira ku katuuti ng'omusumba wakubuulira enjiri g'okkiririzaamu nga yaleka abaana b'ewaka ng'omusumba oyo mwennyini nnyini yagamba nti tewali musumba yenna asobola kukola mpeta bbiri n'akyogera nga muli mu kyaki otudde omwaka gumwe mabega n'addamu n'akola empeta ye ey'okubiri gu muli mu kyaki bannanga abantu abavu bali mu mbeera mbi leero omwavu ye mwangu w'okufuga kubanga bino bugembambi abantu abawe essuubi nyina omusajja gwe nalabye ennaku ezo ng'ali mu kuwa bujulizi simanyi yalinga awulira njiri kaledi eya Bujingo yajjaano yafunye ng'olaba byonna byakifere byaliko kino kiyakoze kati ekyo gati okusonyiwa abaana ayagala kuddira mukyala we alabe ntalina lugendo era omanye omuntu gwatandika naye yasobola okumanya embeera ze kakati mukyala wa Bujingo yasobola okumanya embeera za Bujingo olabalabye yali yabuukira yali yebuukira baasi etukota era pasta Bujingo obuliri bunakulwa nnyo bira maama w'abaana mukuza abaana bammwe biro byobadde olimu byogendako biveeko omuntu nga tondibwanga siwo nonakola otya era tagenda kubeerawo ate ofunye ne chance tusobola okukuwabula makulu bajjalina byanonnyi chance fe twagala na sente ze gali bawa sente nenda abamuli batwala futugera kuwa amagezi gabwerere Falukani ogamba mukyalo omukulu Pastor Bujingo okwetondera abaana sikakodyo kuddingana na Teddy alabe eno gyali tewakyayi lugendo ekyokuddira saagala kiwaako nnyo bujulizi naye njagala tukkirize nti Bujingo obufumbo bwalimu tewali gundi Duncan tewali bufumbo buli perfect yonna gyova ne gyogenda obufumbo bubamu challenges kuba recent twakala Bujingo atwanjulidde amaka amapya ge yazimbidde omukyala otegedde amatiribona kitegeeza omukyala ono amukutte bulungi era amufunyeemu otegedde kubanga wuliriza bw'okeera ku makya n'oyanjulira ensi amaka amapya n'oganjulira ensi n'olaga n'omukyala nti ono wano ge maka ga mukyala wange gundi kitegeeza omukyala oyo abakozeemu omulimo mu bbanga simanyi obukyala simanyi bweoyagala tubuyite naye Duncan kiri kyogambye nti oba Bujingo ayagala kuddira mukyala we kubanga omukyala ono gye yagenda tatulaga nti afunye obufumbo obupya era ye bwe yali avaana yasisinga n'agamba empeta tekola ki tesazibwamu so Bujingo akyalina omukisa oba akyayagala mukyala we era asobola okuba akyali mukyala we naye nze nsuubira nti Bujingo omutima kiri yabadde ayagala kwejjako kiri ekintu ekigamba nti bwe mba nanyiza tugeze mukyala wange n'abaana osanga bakola ki banyiigira mu mutima so mutima gwe yejjeeko obukyawe ekko n'ekintu ekyabadde kimutima n'agamba nti abaana bange mbasonye nga bwe nkugambye nti omuzadde tasobye eri baana newankubadde
tewaliwo bwakafu nti omukyalo mwami Bujingo yanyiza abaana bano wabula kiri kye tugambye nti abaana ebiseera ebisinga bwabawo enkolagana embi wakati wa maama ne taata naddala abaana abawala basiraidinga naani ne maama so kibadde kimulumiriza ebbanga lyonna neeno gyasumba endiga ddaka nenjagala toweerabira nti eno gyasumba endiga abantu bamutunuulya ne bagamba yi omusajja atugamba abaana nabiki abaana ye tebakyalina nkolagana n'abaana so Bujingo ng'omubuulizi w'enjiri omugezigezi yeyagadde akijjeyo abantu bamuggyekako erigamba nti Bujingo fe atugamba okusonyiwa ye lwaki takola ki tasonyiwa so yeteggyeko n'akirekera abantu Bujingo oyo mulaba n'omukyalo ono yennyini gwe mumuwaayiriza nti mukyala we Alwa Makula Bujingo oyo okumatanyera ku kigambo kino yayanjula Makula ensi yonna ng'eraba bagasumba ne babeera ku mikolo bakatolubwa mafulufiga ne beewaana nnyo bebo beyayita Bujingo n'ayimirira mu kooti n'akwata bayibuli n'agamba ngenda okubuulira kooti eno mazima meereere era sigenda kulimbamu wadde njogera nno kumusumba bwe yamala okukwata bayibuli eno n'agissa ku ttaka ne bamukuba ekibuuzo nga teri amuwawaabidde taata wagattibwa n'ono wayanjudde ogwokubiri n'agamba nze sinnakolako ku mbaga sinnayanjulako nze Bujingo eri yabadde baasitidde pate kituufu okiwulira owulira omusajja gwe mugoberera omanyi ngenda kubuulira gavumenti eno erina ekizibu kimu kankibabuli olwaleero abalokola abo naddala nga babuzaabuza abantu n'okufeera abantu bano bamakabayi simanyi baani abo babawanye security omanyi lwaki abalokola abo Makabayi yali pastaloni ono yagula abantu ku poliisi okwata buli social media buli gundi yamwogerako akolagana naye kakati poliisi y'ekibuyaali nabo tugenda basanga ngenda kubuulira abasajja abo kye bakola olw'okuba baba n'abagoberezi bangi kakati bakwata abantu abo ne babateekaawo abantu abo ne babeerabiza ekigamba nti gavumenti tefuddeyo tuteekateekera okufuna mirimu wadde twasoma kakati abantu abo ne babeeraawo abantu abo babeeraawo ne babeera mu kusoberwa nga bo Bujingo akanya bagamba baakuloga tosaba bulungi bona asaba bulungi ogenda va mu mbeera eno kati abantu abo ne bajja akazito gavumenti akagamba nti tetuteekateekera bulungi ne bakiteeka ku mulogo nti mawayandoga alabika okiwulira ne bakiteeka ku mulogo nti alabika yakola ki yandoga kakati olwaleero abalokola abo kyova olaba gavumenti badifendinga nnyo olumu naddala abakyamu baba n'ennamba nene kyekisooka kubanga kuba erigenda mu kuzikirira gazina abaligenda mu babeera bangi naye bagamba nti erigenda mu bwakabaka obw'omuggulu kafunda nnyo nti era n'ababulya lw'amaanyi lwakanyigo kakati gwe buli woosanga togamba ngamba oli yayina abangi awe watuufu no bayibuli ekyogedde bulungi nti okuba erigenda mu kuzikirira gazi kuba n'abali eyuniyali baba bangi Bujingo y'omu ku bantu abakutte ekisinde ndowooza ekitwalira ddala abantu mu kuzikirira nze siyagamba mu kuzikirira kuba ne Katonda bayibuli egamba nti kolanga bwe ŋŋambye tokolanga bwe nkoze buli wamu ogenda wabeerawo Katonda naye Katonda omukozi kuba ndanga ne bwetwogera ku mwami Bujingo aleetaaga puroguramu nga namba kuba nambibulanga mukulu wawe yakyogerawo nenzijukira anti mwami Bujingo yakolako puroguramu olunaku lulamba ng'ali ku Bobi Wine ng'ayogera ekigambo eki emmotoka etayitamu masasi eyingira etya mu nsi yo kowagira ayambala bullet proof otogiwagira kakati nenfuna ekirowoozo ekigamba nti ekitegeeza mwami Bujingo niye engeri gyakolagana ne MK naye ayambala bullet proof kakati abawagizi be oba endiga zino ezimu omanyi nti abantu abeera mu kyaki ngyabuuliza nnyo ebigambo by'omusumba muyinza oba temwafuna chance ebiwuliriza naye abala puroguramu eno mukati bw'oba olina mukwano gwo ng'akole wa Bujingo omala okola puroguramu yaffe eno tali kugoberera Bujingo omanyi nti omuntu gwe twogera bigambo bye tudda mu bibye byadde nga yogera kubanga yagaa nti emmotoka ya Bobi Wine bwebanga teyitamu masasi tesobola kubeera mu ggwanga nga zitakolagana na gavumenti naga Bobi Wine ayambala bullet proof kubanga akolagana ne gavumenti mwami Bujingo ennaku yakyaza MK yakyazaako okubala mawundi abakozi ba gavumenti kitegeeza mwami Bujingo naawe ndowooza bebaavayo bakuba bullet proof tukyasobola kuba masasi njagala nnyo abantu b'osumba anti ze puroguramu nagiraba yonna paka lwe yaggwa ng'ayogera ku mmotoka n'agitematima amannya gaayo simanyi sere zaayo simanyi kiyaesi kakati byonna nja kusaba mwami Bujingo ebigambo by'oyogera
ndoza hali no Bujingo olwa no kulanga akutte Bible njali mbwali mukusoma Bible so nze jabwagizi bambi endige zigoberera Bible ebera katu mwegendereze nnyo musumba mwali ebigambo okay okay nze nja kugamba Pastor Bujingo nti ekyokusonyiwa abaana simanyi ebyomunju muyinza okuba mulina yemwesobya nembadde mulina kuteesa eri mwesonyiwa byamu bweba ofumbo bwoli musaazi nobukwokyeza nga oli kasepiki kakaligi kkiriza bannayuganda bagambe ekintu kimu nti obufumbo bwe nnafuna nali manyi nfunye ekyana kito kijuujulu naye amazima gennyini sikisobola era jangu mu lwatu ogaya bannayuganda nti bannange munsaasirira mumperekereko ngende netondere Teddy kuba leka kulimba bannayuganda nti olina essanyu leka kulimba bannayuganda nti oli musanyufu ennaku zino tukulaba nawe kennyini essanyu olijja wala omanyi mu nsi waliwo ebintu byokola gwe kumanyi tokola kituufu ebintu byebatazanyiramu ye Bayibuli ya Mukama Katonda kyekisooka tebazanyira mu kyaki tebazanyira mu kanisa ekintu ekyokubiri ekyokusatu teweerimbikanga mu kintu kyotagera kusala oba osalawo okubeera munnabyabufuzi beera munnabyabufuzi naye mbulireyo emubbiri Bobi Wine emubbiri MK bannayuganda golowooza buli ndiga gy'osumba eyagala MK oba olowooza ffe oluusi abeera ku TV twagala nnyo MK zedda nali manyi nti abasumba olina okubuulira abantu buli muntu wajjira owa Katumba oye alina kuba wuwo owa Bobi Wine alina kuba wuwo owa MK ne Museveni balina kuba ewuwo nga basinza naye gwe essaawa zino kyaki wagifuulanga kintu kyogamba nti kyakubira mu campaign bannayuganda tekawuli akapaada akaga nti boba wagira Bobi Wine toyingira wano boba wagira MK gwoba oyingira tuddeyo ku njiri Pastor Bujingo gyewasooka ng'okyali ku Dembe FM ekiro 6 munnayuganda gyetaaga okuwulira tetwagala kuwulira njiri yatuwanira mukazi wo bannayuganda balina ebizibu ebibamala babazewo okuwumuliza birowoozo nakumanya Mukama Katonda kula ekigambo kya Mukama naye olinajja n'otukuba makula n'oleeta makula ze nawunya n'endiga z'olina amazima ga Katonda zijjirayo ddala kiri ekifaananyi mbundika okay ku pulogulaamu eyonako olwa tulinamu Uganda yawadde obuyambi ensi ya Turkey ttaani 13 omuli emifaliso ne blanket okuwa obuyambi n'okudduukirira abantu si kibi naye nze kinneewuunyamu byatuuse oba tebinatuuka nga byabuze nga amabaati g'ekkalamojja kuba waliwo okugamba bannayuganda nti bannaye tubawadde wano ttaani bweziti ne bweziti naye nga amazima Katonda mutukutte ku maaso mmwe kennyini mbadde mulina gye mubitwala kuba nakizudde nga baminisita abasinga nabo tebali bulungi omuntu obbira amabaati ameeru nkakasa nejjiike wako ojibba tuyinza okugamba naye bino byatuuse oba tebyatuuse ikyembuuza bannange ku mbeera Uganda egyerimu n'ekkalamojja ng'efa twatuuse okuwa ku bantu abalala obuyambi kansooka wafalo Dankani njagala kusooka kutemeratemeramu bannayuganda bamanye ensi ettaka gye twogerako ne gavumenti ya Uganda ensi gyewadde obuyambi bulifaananamu take emabegako yemu ku nsi ezisuubira okuba nga ziri mu first world newankubadde nti walubaddewo okugirawo nga bagamba otuuse tonnatuuka take ze zimu ku nsi ezisinga gye bayita GDP ze ssente gavumenti zesuubira okukuŋŋaanya mu bantu oba ogwalibadde omusolo kwejja ssente ezikola emirimu gy'abannansi nga bw'ogamba gavumenti negamba tugeze omwaka guno tujja kuba na bajeti ya miliyoni oba 10 nk'example kakati take GDP yaayo mu nsi yonna ziri biliyoni US dollars obukadde 9 Uganda erina US dollars biliyoni obukadde 4 Duncan njagala ogabira obukadde 4 obwa dola n'obukadde 9 kati obukadde 4 buli mwaka agabira obukadde 9 buli mwaka bade bakola kikoro kyakwebbu ontegede kakati okugabira abantu omuntu ng'omudduukirira mu buzibu kya butonde oba wano mu buwangwa bwaffe omuntu omudduukirira kya butonde naye Duncan njagala ofumiitirize twadde tukyali mu scenario y'ekkalamojja ng'abantu baffe n'amabaati ge tusuubira okuba nga bagabatwalira
gabbiddwa nga minisita ku makya yakedde nabba amabaati g'abantu aga miliyoni 4 gavumenti nekwata ttani 13 nezigwamu nezitwalira mu nnansi wa ttake naye gwatwalira nga gavumenti eweerera abaana gavumenti abantu bali bulungi omuntu alina wasola self contained houses n'ebirala so kyannaku Duncan bano bannaffe bo beeteekerateekera waliwo kibayita ensi bwe zikolagana mu bulungi ne mu bubi nti oli bw'afuna obuzibu n'asobola omudduukirira neffe Uganda twatuuse mu mbeera egamba tudduukirira ttake abantu abo tubawa era ffe tubitikka kujja ne tubitwala bwe kiri kyokka abaana ffe batulemedde Dubai anti Duncan njagala tukkirize oba tugaane ttake y'ensi kuzisinza okudduukirira bannayuganda wano ne pulojekiti ezitambula okusoma obujjanjabi n'ebifaanana ng'ebyo gavumenti ya Uganda bw'oba edduukirira ttake kyalibadde kya bugunjufu nti kituufu era kirungi kubanga ate ffe wano batuinvestizeemu ssente nnyingi tukkiriza naye mu budde bwe bakikoleddemu oba omutema gwe bakikoleddemu gwabadde mutuufu nga tukyalira abantu abali mu kufa nga bwe twalabye Kalamojja nti ne ssente zaalibadde zirina obbatwalirwa n'okugulira amabaati n'ebintu ebirala byabadde bituufu nti nedda so munnasaawo agambira Duncan abaana bo mu nnyumba bafa njala owulira wadde akawunga kabalemye okubagulira naye gwe ofumbye ekijjulo n'ofumba enkoko n'oteekako omuceere n'ettooke n'oliweereza neiba ng'abaana bo batondoka bagwali kati gavumenti ya Uganda kye yakoze nti abantu baffe bali mu kubonaabona abaana tebasoma abantu baffe enjala abantu tebalina webebaka babagoba ku mataka n'okeera ku makya ne bafulumyamu ne bagamba ab'ettake babagulidde emifaliso ne bulangiti Duncan gwe okimanyi nti mu Uganda waliwo omuntu atebaka nkoko mufaliso terika nkoko bulangiti so embeera eyo bannayuganda ye baleetera okulumu ne bagamba nti okudduukirira omuntu bwe mukuŋŋaanira mu nkola eyawamu tekyandibadde kibi naye ggwe obadduukiridde gw'osigadde otya so kyannaku okay ansonga bose muzitambula Devcom kituufu oba si kituufu kiriwo ekyo ky'okuddukira abeemu ab'ettaka ani yagenda kituufu ola kisibanja ebintu ebisinga mukulu agamukadde okugera nti emputeti kati wotula ali wansi n'okukkakkana ng'omaze okunaaba olaba nga kisoboka Uganda okuwattako obuyambi tekisoboka jasinga omanyi gavumenti yaffe wano anti gavumenti yaffe ezannya nnyo kaliyuki era yabulayo kino kimu kubeera kuteekanga nnambula bagende bagirabe kati kino kibalika essaawa ya leero naivazoni y'amabaati kubanga baminisita nawudde minisita oba amukubidde essimu ku CBS awo n'agamba ng'atula n'okuduula nnyo nze bampise bampe nandiganye namubuuza minisita bakuwadde nga inaga ofiisi ya minisita Nabbanja yankubye ate si gwe gusoose nze badde ng'empa nnyo bankubidde essimu ne bagamba sindika omuntu ajja no n'amabaati wano bagatwala bamubuuza amabaati twategedde nti Kalamojja ate nze mbigoberera ebyo nze sibimanyi naye minisita wa Uganda gundi Kasaidi bakubidde essimu n'amabaati yageeta tagamanyi kati essaawa ya leero gavumenti Duncan ebintu ebimu gavumenti jo kooti kesisi nga badde boogera mutakusobola kati badde boogera ku nguudo ezikola mu Kampala kati bayita ba contractors abakwata abagala okuzimba enguudo ezo babayise bajje jo mu sitewo baweeyo empapula ezibakiiza okukola enguudo omukyayina omu yaddeyo passport nga yaggwa emyaka 3 emabega owokubiri n'awaayo visa nga yaggwako bategeeza alimu overstay n'awaayo visa nga kati owokusatu yayitalira kimwogerako kakati ono mukwana eyandibadde nga middleman wakati waabwe ababiri ateekeddwa okuba ne documenti za gavumenti yazayinako yadde n'omu omukulu eri yasobozesa damubuuza wazze mu kanso wano bakuyise nguse kukola ki n'agandiza okuleta empapula zino mbateekera okusobola okwebuuza ku loya wa gavumenti oba muwabi wa gavumenti ekimu ku bbi ebibiri awo mbateekeddwa okumwebuuzaako kubanga singa nzireeta ano nakola omufotokopi nabasezaatu ku akawunti fe tuteekeddwa okusasula
ng'ali ku sitowolo wali lwabakansala kyegeza okulaga kyeki ti gavumenti webanga esobola okukwata omuchina nemuwokola era omusajja yagambye kino kyemukoze okuleeta abachina ano ku sitewolo nemubakunyakunya kigenda kuleeta obutakola nguudo zaffe ennungi kubanga mumenya enkolagana yaabwe nabo temwabagamba timukujjaano bajje nebiboogerako naye ngoli bambuuza nalaga passport nga yaggwako emyaka emirala emeka nowa visa nga yaggwako kati uganda bweto bweteekeddwa okubeera olwokuba nti essaawa ya leero ekyabalimi bakikutte nnyo akati kivula abagono ne bagamba nti ebintu bakutte emifaliso bulangiti kubanga muganda tukula bulangiti tuzikola twatandika okukola kati business ya muntu si ya gavumenti ya Uganda kakati ebintu ebyo era ojagenda okwekanganga ebintu byebatutte eri era bwebinoonyereza ennyo ojja kulanga biri ba minisita sente yazijjeni yabuze emifaliso anti mu mbeera yonna Duncan wano abasawo waliwo abasawo abajjanjaba abaana abalwadde basula ku ddwaliro osobola okutuuka omusawo waasula ng'amazima gennyinyi tasula kujjanjaba muntu kituufu ng'asula bubi alya bubi kati gwe ng'oŋŋamba nti Uganda ekutte emifaliso ebikozesebwa ebirala ebisindisa ettake ebyo tekisoboka era kivula nga njanyu tukozese kali mwajalira okugamba nti emputaini wano tuba nga twogera naffe pano tukozese emitwe gyaffe tugambe nti essaawa ya leero omuntu yaleetaze kula kyamisana oba kyaggula akeererewo ng'okozesa mutwe kitegeera bulungi Uganda teyina kapasite n'emu nga n'abaana awali e Dubai badde bakaabira basaabye bakomewo wano nga Uganda yalemwa gwe noŋŋamba nti ate essaawa ya leero ng'ate n'abaana abe bajjako omusolo zeŋŋamba teyalemwa naye teyagala teyagala anti Uganda yo nga yo omukulu atufuga nabagamba ano President Museveni takeerako kwagala Uganda kubanga n'olulimi talumanyi Museveni asobola kwagala Uganda dakika 30 era omusanga ali mu lunya ate kati essaawa ya leero olunyankole lwabbeeyo okusinga oluzungu wano era ano omuntu ayagala olunyankole kati mugagga nnyo ow'oluzungu kati takyalina value era Museveni ekisinga mu byokumuluma kubanga olunyankole lukyaganya okubeera nga anti oludankani omusajja bakuyimirizaawo nodda mu luzungu ng'abyera byomugaato bitegeera ye ayagala kintu ebise naye kasooka mu lunyankole genda batuleebere ebyeyongera so kati Uganda bwetyo bweri gavumenti ya Uganda tesobola kuwa ttaka ebuyambi wabula mpozi bali ate nga batuwa amukulu mawa ensonga nga bwe zitambula ziraba social media zitambula zeziriku kakati ensonga ya Uganda okuwa ttaka obuyambi Uganda nze kyendowooza banditegedde kye balina okukola kubanga gavumenti ya Uganda erina ebintu bino wammanga 3 byebisobola era bw'owiranga nti ekyo ekikoze ekiwadde gundi ekyo towakanyanga era tokireetanga no kikubaganyako birowoozo ensonga Uganda zesobola ze zino twebukyenja ne bagamba nti ekongo waliyo akatabanguko amagye gagende ekyo Uganda awe ekola ki ekisobola oba sobola ne bagamba nti akalulu Kongo oba Kenya oba Nairo oluddawa waliwo okulonda akalulu bakakyanganya batya awo Uganda obuyambi awo nkugu nnyo abo abasajja abali mu gavumenti awo ekyo bakola ki bakisobola batateganya batya obululu babuleeta ssaawa mmeka buno tubulanga essaawa mmeka babikwatamu batya ebyuma ebyo bakola ki babisobola obbiwa abantu okubawa amagezi ago oli n'aveeyi n'alangira ku ssaawa esembayo ngaddukana misinde ebyo Uganda ebisobola ebintu byokukola ki byokucyankalanya tegende Kongo mamaje era nze singa baŋŋambye nti Uganda yatissa amagye 12 gali Kongo gali take onandiga Uganda nti Uganda ekyekola ki ekisobola kubanga Uganda President Museveni bwe yajja wano mu buyinza kyeyasooka okwagala okukola amagye yagajja kuba nti gaggwanga n'agamba agasoga gabanga bwakola ki bwayagala nebino ebintu ebirala simanyi nga byebuwunga ekyo tetusobola abantu abasobola okikola ekyo ate baba ba minisita naye nga bakikoze gama twala ttake naye batuuka ine biweta nebidewaabo era biba byagenze tebakugamba nti ekitubulu byayiseewo ebyettake simanyi ujje biyitanga balinyira ntebe tosobola kugamba nti mu kitoolo byasuseewo
ate ne baba wadde ssente tebasobola olaba Uganda yalimu abulimu abaana bano bali wano Dubai wano okumpi wano abaana ne babeera ku kkubo okwo nga tesobola nabaweereza nnyonyi gyakera enkya neekula ennyonyi neegwa neebatikka abaana ne bagira kuweerere teyasobola kikola gwogambe nti Uganda esobola okuweereza abantu obuyambi ettake terina gyesobola kukola kubanga ttake gye boogerako nsi etegerekeka nsi enteeketeeke ate Uganda olaba temanyi bumanya bannayuganda bali ttake Uganda wano yekintu ne mu Uganda yennyini President Museveni gavumenti ye kintu ekitasobola ddala kukola kintu neki kiyamba mu Uganda kubanga ne mu Uganda mwennyini bw'obuuza abantu aba gavumenti n'obagamba tuli bantu bameka tebamanyi eggwanga yennyini ebafuga tebameka naye bw'omubuuza amagye agamanya eyafudde amanya eyafaluli amanya gwe tutendeka amanya katubulayo bameka amanya bana abali mu maka X abagoba abantu tulina bakumi meka ebyo ebitongole byo baba bakola ki babimanyi era awo singa bangambye nti Uganda yasindisa abantu e Congo yasindisa abantu e Zaire yasindisa zimanya abantu eyo gye mugamba kyandibadde kikola n'okungamba nti Uganda yasindise yayimini yawaddeyo obuyambi obw'emifaliso bulangiti ebiwe ettake ekyo kulimba alimu ogwo omulimu babigabanye dda bwe baba byatambudde olwatuuse entebe wali kwekajjansi byawese bidda ku Northern Pass nga bigenda Mpigi nga byeyongerayo lwakitulo so mu mbeera eyo saagala mugambe nti Uganda esobola okwatta ku bisobola okuba nga byagenze bisaasaana bwe bityo naye ng'ezo zonna jjukira ssente zamuwa musolo omuntu abonaabona amalwaliro tegalimu ddagala eyo Mark X ne bwenejja talina kyejja tukola tebalina kyebasobola kukola wano mu gavumenti ya Uganda ekubuulira zirabako ennaku ezo omusawo naye ng'omusawo okugenda gyagenda alinnya ddaala simanyi oba mwamulabako bannaye ng'omusawo alinnya ddaala atagenda ng'oluguudo tebali waayita ng'alinnya ddaala waliwo akasozi atambulira ku maddaala n'agenda n'agweri kakati Uganda bwe yatuuka yadobonkana Dankani tulina kugibeeramu nga nakwesabira nakugumya mutwe fe abasobola okwogera twogere kubanga ye enduulu bagiwulira olumu amabaati wano nalabye Museveni yavuddeyo n'akandwa ku ddoboozi naye amaze labanga ensonga y'amabaati ekutte waggulu bali bagatwala nga balowooza naye tajja kumanya naye wano mu lunaku lw'abakyala yavuddeyo naye ate ekyanewunyisa yagambye nti agenda okunoonyereza yenna bbanja ate nga yemu ku bagatwala nasobereddwa kaya atondire agatwala ate abanoonyereza banne gwe yagambye ategewo akakiiko banoonyereze ku mabaati mzee okaddiye abato bana abatuwuliriza tulina ennaku y'amaanyi n'essanyu ly'amaanyi ennaku gye tulina essanyu lye tulina ntitwazaalibwa mu Uganda ennaku nti tufugibwa mu Uganda mu Uganda wano weewuunya nnyo kansooka bala okuzayo abantu emabega bakitegeere bulungi twafunako wano obuyambi bwa COVID ng'abantu bafiira mu mayumba ng'obuyambi obwo tebugenda bunaayira abazungu babutuwadde buyamba na nsi zaffe buyamba n'abantu baffe nkulayirira ate asobola kwerwanako abantu bakukuta enjala gavumenti yaganda bawa ekyokulya bo bamanyi kintu kimu abantu kibooko bayingire babanga abalidde ekyo kyokka olwaleero ne tufuna eddwaliro nti esente zino zetwononera ebweru katuzimbewo eddwaliro mu ggwanga mu Uganda nga nafunye contract agijje mu parliament ya ggwanga esente simanyi ezabulira bano abantu babalimbanga Dankani tewali agaba buyambi ng'ava mu Uganda n'abwabwabeeru kankuwa ekyokulabirako tubadde n'abaana baffe abafiira e Saudi awo Middle East abayitirivu nga balajana gavumenti bayambyeko bweba tebayambye olwaleero egamba yakutta obumbi 13 tani z'ebintu eziwaza tani 10 na meka kakati mu tani ezo 13 mwabaddemu okuyamba abantu obukadde 9 abakosebwa kakati kubanga abantu ng'emitwalo 4 n'ekitundu ko baafa naye ngenda kubuulira Dankani Uganda we yatuuka eno ebaddiiro bano bafuna we babbira kankulage we kibeera ngawe walaba nti COVID yajja n'amira enzige ne zitaddamu kulya wadde akakuwola n'akamu ne twebuuza we zaakutte ne twebuuza we zaakutte ne wabula
bwe kityo kyennyini bwe kyabadde naku bino bano abasajja obubbi bwabwe kati mu mwalabe buno obw'amabaati bwasukaawo mulowooleza era bamanya nti wa wali enjega nti enjega eri ttake nti wo akati tukozeseyo obuwumbi 4 oba 5 tumuweereza ettake era ne bapaledinga ebifaliso byabwe bateekawo nga300 oba 4 wali ku kisaawe nti tuguze ebintu n'ebirala bijja tugenda biweereza ttake bannamawulire bamuzeeyi bo ne bakerawo ne kamera zaabwe ne bakuba bamuzeeyi bamala okukuba nga abasajja nga bamala bagamba bano bawadde obuyambi ttake biki biliyoni 4 zikoze eki zifulumye kati bano kyebakola bavaawo jjukira aba bamaze zifulumye boye batyo babba bazijjeeyo mu ttereko ly'eggwanga obuwumbi 4 zifulumye baweereza buyambi ttake kati nga bakwata bino bifaliso babiteeka na tuleera bwe babitika ku nnyonyi anti balina kati Uganda Airlines ziwetera wali eri tontotawo eri wali waffe ziwetera wali mpiki we wati nakawuka nekomawo negwa kati eyasidde ku kipengwa ku kikadde nebeeraawo ne bajjamu bulungi nnyo tuleera zaabwe ne batika bifaliso ne bazza mu kampuni ng'obuwumbi ate amaze obukola ki kambuuze wawuliddeko ttake nga yeebaza obuyambi wa Uganda fe twakubye twawadde ettake wawuliddeko ttake nga yeebaza nti Uganda yagiwadde obuyambi oba ambasada waayo mulaba ku mawulire kakati babba ssente z'abakalamoja abali wano abawulira n'olulimi nga balina kumpi namba bati ne bagatwala agaleekaana nga ttabu ate olwo bali abasajja abawalabu abatategeera na nnimi zaabwe kakati omutaka n'avaodyoga nti Uganda yali yatuwa obuyambi tebwatuuka kubanga obuyambi bwennyini bwe babwewadde abagambye nti bugenda era bebbo era tebusobola kutuuka anti ngenda kubuulira Dankani omuntu abeera omwesigwa mu Katonda n'omutima abeera mwesigwa kubanga sente ezo zitalina okuba nga asayiniza ate asayininga afunako mmeka kuba kimanyi bya kibbi kati Uganda yesinga abakulembeze mu nsi yonna abasinga obubbi terina abavuganya neddankani okiwulira era nze kyanaku okuba nti fe tulina wano abantu abeetaaga obuyambi bayitirivu toyinza nakubabana olwalwo tuba tulina Dankani abantu abeetaaga obuyambi bwe bati bambi nga fe tuweereza b'ettake kituufu tebali bulungi bagwa mu njega naye ab'ettake balina obusobozi obajja ate mu njega twewano nga tosoboladde kuyamba mwana Dankani mumalwali wokka abantu bazaalira ku ttaka emifaliso egyo egiweerezeddwa ettaka egyo lwaki bagiteeka amalwali abakazi ne bazaalirako Uganda tewali ayamba neddankani senebuunya gavumenti ya Museveni kubanga waliwo abasajja boolaba kati gweyo kasajja gwowulirako yabeera mu gavumenti ya Museveni emyaka 20 abatakuta nabbanja yali RDC n'abakansala n'aba MP n'aba kati prime minister naye era takuta kugamba ndi bannange akakati eggwanga katuleke nga liri mu mikono emituufu abasajja baabaki abatamatira wadde ogamba nti bandiga kali tukuse bakabba amabaati kati bali ku byettaka okay Uganda nze njagala ekintu kimu nti President Museveni na Uganda kuwa omusoma abaana bali Dubai wano baagala kudda buzi kwawo we naye tewafuddeeko toyagala kubamanya muli mu ssente za Munnayuganda ez'omusolo mutetenkanya nga gye muzibyemu mulinga abagaa nti munaafa bajja baziikana so nze mbaga ekintu kimu fanya ku muntu akuba omusolo okusinga okunawuza ow'ebbali kinjo okugamba gavumenti ya President Museveni ebyo byemugaa nti simanyi wakangudde ku ddoboozi kubabba amabaati fe tukimanyi byabwewusa gwawakutte nabbanja n'omuwa ababba amabaati nabbanja kwali agenda kukola ati okunoonyereza nayomu kubabba amabaati eyo nga tuvuddeyo kitalo nnyo ekyomulamuzi Kenneth Kakulu omulamuzi ono bingi bimwogerwako era bingi Munnayuganda byeyandyagadde okuba amanya ebimukwatako akizudde agenda kubeera ku ddagala obulamu obwonna obusigadde kale ng'alina okwebijjuka n'awandiikira pulezidenti n'abalala abaddako n'ekifujjaitewe abadde mulamuzi wa kooti enkulu era omwami oyo Kakulu y'omu ku bayimirira butengerera nga pulezidenti Museveni alumye n'ogwengula okutabangula eggwanga lino n'okutabangula constitution okweyongezaayo emyaka kubanga abakola constitution eno Dankani baali bagezi basooka ne bagamba nti omuntu afugenga ebisanja 2 kakati ebisanja 2
President ebiseera byagikolera mu 95 okulonda kwali kwa 96 yalabanga ebibiri bingi emyaka 10 kwa yali amaze okufuga ke 10 emabega n'agamba kituufu afuga ebibiri naye bakizuula kubanga abantu abakola constitution benjogerako mwali basemwogerera abasajja abaali abagezi ne bakizuula nti omuntu ebisanja bino biriwera n'alemerako ne bakijja mu bisanja ne bagamba nti webiriwera n'alemerako wakiri emyaka gimukwate ne bateekako n'akawaayiro akalala nti emyaka 75 oli bwagiwezanga ave ku bukulembeze baagiteeka ku biwaayiro byonna Museveni abimenye munnange yasooka n'amenya ebisanja ebibiri ne bivaawo kati n'amala n'amenya ekyemyaka nga batuuse ku kyemyaka Parliament yali eyagala emyaka 7 nabo baali beyongezaamu ye yagibasuuza oyo omulamuzi ate Museveni yekkoye mulamuzi eyayimirira n'agamba nti constitution eno senga tugikwata bwe tuti bannakyemalira bagenda kukozesa akakodi ako okukyusa buli kyebaagala mu constitution nze siyinza kubeera nga ndi mujulizi gwe balisomako nti nange nasayininga ng'omulamuzi omukugu bwe nti mu mateeka okugamba nti Museveni ajjewo emyaka ajjewo age limit era ye yagaana bwe yagaana wano kimanyiddwa ebiseera bisinga obungi abantu abagaana munnaye ne babagana state batera okufa kansa mu ngeri eyo tutera okubiwulira nti bafudde kansa bakoze eki bawameri mubalaba baani tubadde tubalabalaba abantu nga bafa kansa mu ngeri eyo kakati omulamuzi oyo bambi omu ku bantu abayinja kutengerera agenda kujjukirwa emirembe gyonna era lwe ntwa tulisomako n'abalibeerawo baligamba nti omusajja ono wakiri yakola ki alibeera ng'omulamuzi ono eyabaddewo nga basala omusango ogwa Bobi Wine gwe bayita kisaaki nekigenda ku likodi nti Chief Justice yabba ate ensala y'omulamuzi omulala ne bajjako n'amasannyalaze omulamuzi aleme kusoma eyo Uganda gye tulimu Uganda bw'ogyogerako esesa engeri abantu bano gye bakolamu emirimu gyabwe naye ate yalibadde nakuwaza bunakuwaza twalibale tuseka busesi nga tunakola bunakuwaza kubanga oyinza okulaba ng'omulamuzi avuddeyo awa ensala ye naye n'olaba state engeri gyekyankalanyamu nze kyemusabira omusajja ono omwami ono yafudde alla mulamuzi kisa era wonna waayise kubanga ebyafaayo bye bimugoberedde bulungi ne bannansi bamugoberedde bulungi bakizudde nti omu ku balamuzi mu Uganda babadde yina abensa abatono ennyo omwoyo gwe Katonda mulamuzi dagani nze mbadde nange kyensaba nga tukomekeza ensonga eyo ono agenze n'agamba ekintu ky'omulamuzi oyo nti yawandiika ebbaluwa naye mu kuwandika ebbaluwa ekyo kyennyini kikulaga nti yayina kwe kubeera neesa wano abasajja obalaba bafiira mu ofiisi mukadde emyaka 8 9 naye ng'olaba tasobola kuwandika ebbaluwa kulegulira ekyo kyokka kiraga nti omusajja okugamba nti bannayinza enkooye yamala kulaba ng'eggwanga gye liraga n'entoli kati nze nsaba abantu bonna batandika okuwandiika amabaluwa pulezidenti baayo wandikira